Ebimu ku byavudde mu nsinkano ya Mwami Tebbuhabulwa awamu n'abasuubuzi ababadde beekanamye okugulawo amaduuka gaabwe singa gavumenti teyakoze ekituufu kyerina kukola wabula baganda bange mikwano gyange nyongera bajjukiza nti abasuubuzi tuyina ekizibu ky'omusolo era nga batutte okusaba kwabwe wa Mwami Tebbuhabulwa naye tetumanyi nti oba omulanga gw'abasuubuzi baguyita kamunye nti agenda gukolako oba nti bye yabasuubizza agenda bikolako nga bw'alina obikolako. Manyi Muzeeyi Tebbuhabulwa oyo muntu muyaaye, muntu mugezi, ayinza obbasuubiza nti mugende mukole ennaku z'omwezi bwe ziti ngenda basinkana n'atabalabako. Baganda baffe abasuubuzi twongera okubakubiriza n'obbategeeza nti tuli wamu nammwe era bwe mutamulabako ennaku z'omwezi z'ababasuubiza neyeebuzaabuza nga muddamu mugaggala. Weewaawo tufiirwa naye afiirwa kubanga naye omusolo agwetaaga. So baganda bange mikwano gyange twongera obbajjukiza n'okubategeeza nti agali awamu ge galuma ennyama. Abasuubuzi bwe bakwataganidde awamu okulaba nga bakendeeza ku ebyo bye bali mu kukola ate ne bakikolera ddala nga bwe balina okikola. Tuli basanyufu nnyo era tulina okukkiriza n'okusuubira nti buli kimu kigenda tutambulira ddala bulungi. Era tulina okukkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency the elected President of Uganda ng'ali wamu ne bannayuganda, eddoboozi ly'abantu lijja kuba nga liwulirwa era ggwe wenna awulira ng'oyagala Uganda ekyuke, Uganda ebeere ey'enjawulo, mukwano gwange, muganda wange, tulina kukolaganira wamu kangwe ku maloboozi g'abasuubuzi ababadde beekanamye okusinkana Mwami Tebbuhabulwa era n'okukkiriziganya ku ebyo bye babadde babatuteyo ng'ate nabo babadde bakoowunya. Kamunye eno yaleetebwa Iflis okutunula mu seefu ey'omusuubuzi. Mukama wange Iflis eno nzibu nnyo eyagikola teyasooka kulowooza ku munnayuganda. Bizinensi z'ennaku zino taata zaafuuka nzibu nnyo ekitagambika. Oluusi tujja ne tuwabula ne tuyita ne we twandikomye, abamu ne balowooza nti oba tetuwagira gavumenti eno, naye nga taata tukuwagira. Ekigiremesa kiki? Ekigiremesa His Excellency, ekisooka kya byonna, enkola eno erina akuuma akeetaagisa omuntu eyasoma okubeera mu dduuka. Omuntu ataasoma tayinza kekolerako nga ye, ate ng'ennaku zino bizinensi tezikola nnyo magoba nga zinakusobozesa okwemployinga omuntu agenda okusobola okukozesa akuuma ako. Kati gwe nga taata waffe emyaka 38 ng'olaninga eggwanga lino, tukimanyi nti olina solusoni ezo zozookolera abakaaba. Naffe tuzze gy'oli nga tukaaba, tukkiriza tunaagenda okuva wano ng'ensonga yaffe ekoleddwako. Okugenda ku Iflis kulinga kugenda ku vaati, oyina kumatiza oyo nga n'omusolo abasuubuzi baguyita kamunye. Nti kamunye eno yaleetebwa Iflis okutunula mu seefu ey'omusuubuzi. Mukama wange Iflis eno nzibu nnyo eyagikola teyasooka kulowooza ku munnayuganda. Bizinensi z'ennaku zino taata zaafuuka nzibu nnyo ekitagambika. Oluusi
tujja ne tuwabula ne tuyita ne we twandikomye abamu ne balowooza nti oba tetuwagira gavumenti eno naye nga taata tukuwagira nnyo naye enkola eno omusuubuzi ono waffe asooka owa wansi tayinza kugisobola. Ekigiremesa kiki? Ekigiremesa kiki? Ekigiremesa His Excellency, ekisooka kya byonna enkola eno erina akuuma akeetaagisa omuntu eyasoma okubeera mu dduuka. Omuntu ataasoma tayinza keekolerako nga ye, ate ng'ennaku zino bizinensi tezikola nnyo magoba nga zinaakusobozesa okwemployinga omuntu agenda okusobola okukozesa akuuma ako. Kati gwe nga taata waffe emyaka 38 ng'olaninga eggwanga lino tukimanyi nti olina solusoni ezo zozookolera abakaaba. Naffe tuzze gy'oli nga tukaaba tukkiriza tunaagenda okuva wano ng'ensonga yaffe ekoleddwako. Okugenda ku IFRIS kulinga kugenda ku VAT. Oyina kumatiza oyo nga n'omusolo oba gyakola esukka obukadde 15 buli mwaka. Neso si buli musuubuzi ali mu kikuubo. Bwe baabuuza buli muntu embeera n'etabuka abantu nga batandise b'Oweekitiibwa Pulezidenti n'okusaba kitu kidogo. Bw'oba toyagala nkuzzeeyo gy'oguze yogera ng'omusajja. Ne tukuba ebifaananyi tubimuweereza. Ne tumugamba Mwami John, what you need to do. Bw'omanyi aba IFRIS obamanyi. N'abatali ku IFRIS obamanyi. Kyetaaga kulumba n'amaanyi. Lwaki tobatuukirira we bali? Ekyokubiri, yakola ensobi endala kubanga nze ndi mbasuubuzi wakati bennyini abanene n'abatono. Yali yakateekako balandi road ku IFRIS ng'ate balina okutransfaringa VAT ku bapangisa mu kiseera kye kimu nga yakafuna ba big fish abatadde mu layini entuufu ate neteekamu ne bakaceere nga byali birina okuweebwawo gaapu okusobola system okwata obulungi. Bw'ogatta omuntu ataweza na bukadde 10 n'oyagala ayingire mu IFRIS n'ogatta n'owe biliyoni 3 n'ossa mu nkola omulundi gumu bakafayo eri mbasuubuzi yeeyo. N'olwekyo Oweekitiibwa Pulezidenti enkola eno yeetaaga okwongera okwettaanya ennyo obulungi bwayo bulabibwe naye n'okusoomozebwa kwakwo kunene kugobererwemu ddala nga enkola ezisinga obungi eza sayansi ne tekinologi bwe zirina okubeera nga zitambula mpola mpola. VAT is a value chain tax paid at all the steps where there is value addition. It can't be collected at one point. No, Your Excellency. Solo abasuubuzi baguyita kamunye nti kamunye eno yaleetebwa IFRIS okutunula mu seefu ey'omusuubuzi. Mukama wange IFRIS eno nzibu nnyo eyagikola teyasooka kulowooza ku munnayuganda. Bizinensi z'ennaku zino taata zaafuuka nzibu nnyo ekitagambika. Oluusi tujja ne tuwabula ne tuyita ne we twandikomye abamu ne balowooza nti oba tetuwagira gavumenti eno naye nga taata tukuwagira nnyo naye enkola eno omusuubuzi ono waffe asooka owa wansi tayinza kugisobola. Ekigiremesa kiki? Ekigiremesa kiki? Ekigiremesa His Excellency, ekisooka kya byonna enkola eno erina akuuma akeetaagisa omuntu eyasoma okubeera mu dduuka. Omuntu ataasoma tayinza keekolerako nga ye, ate ng'ennaku zino bizinensi tezikola nnyo magoba nga zinaakusobozesa okwemployinga omuntu agenda okusobola okukozesa akuuma ako. Kati gwe nga taata waffe
emyaka 38 ng'olaninga eggwanga lino tukimanyi nti olina solution ezo zozookolera abakaaba naffe tuzze gy'oli nga tukaaba tukkiriza tunaagenda okuva wano ng'ensonga yaffe ekoleddwako. Okugenda ku IFRIS kulinga kugenda ku VAT. Oyina kumatiza oyo nga n'omusolo turnover gyakola esukka obukadde 15 buli mwaka neso si buli musuubuzi ali mu kikuubo. Bwe baabuuza buli muntu embeera n'etabuka abantu nga batandise b'Oweekitiibwa Pulezidenti n'okusaba kitu kidogo. Bw'oba toyagala nkuzzeeyo gy'oguze yogera ng'omusajja. Ne tukuba ebifaananyi tubimuweereza. Ne tumugamba Mwami John, what you need to do. Bw'omanyi aba IFRIS obamanyi. N'abatali ku IFRIS obamanyi. Kyetaaga kulumba n'amaanyi. Lwaki tobatuukirira we bali? Ekyokubiri, yakola ensobi endala. Kubanga nze ndi mbasuubuzi wakati bennyini abanene n'abatono. Yali akateekako balandi road ku IFRIS. Ng'ate balina okutransfaringa VAT ku bapangisa. Mu kiseera kye kimu nga yakafuna ba big fish. Abatadde mu layini entuufu ate neteekamu ne bakaceere. Nga byali birina okuweebwawo gaapu okusobola system okwata obulungi. Bw'ogatta omuntu ataweza na bukadde 10 n'oyagala ayingire mu IFRIS n'ogatta n'owe biliyoni 3 n'ossa mu nkola omulundi gumu bakafayo eri mbasuubuzi yeeyo. N'olwekyo Oweekitiibwa Pulezidenti enkola eno yeetaaga okwongera okwettaanya ennyo obulungi bwayo bulabibwe naye n'okusoomozebwa kwakwo kunene kugobererwemu ddala nga enkola ezisinga obungi eza sayansi ne tekinologi bwe zirina okubeera nga zitambula mpola mpola. VAT is a value chain tax paid at all the steps where there is value addition. It can't be collected at one point. No, Your Excellency. Amawulire malungi kusooka Pulezidenti ayimirizza IFRIS mala temporary mpaka nga 7 ensonga ya 7 ddi mwezi oguddako ogwokutaano eri wa URA agenda kujja kuduukayo fine zonna ze babakubye byonna penalty byonna abijjeyo. Lindako abijjeyo yonna kusasula penalty nga 7 bagenda bala basuubuzi bonna ekololo. So that is for now. Ate emisolo agyogeddeko ki? Emisolo ejakiro talina kyajala kyayogedde nga 7 agenda kusinkana URA Ministry of Finance batuule ku nsonga za ngoye ze bapima mu kilo ng'ennyama ng'engoye ensonga eyo nga 24 7 fena ewa kololo buli musuubuzi nga 7 beera ekololo. Amawulire malungi kusooka Pulezidenti ayimirizza IFRIS mala temporary mpaka nga 7 ensonga ya 7 ddi
mwezi oguddako Ogwokutaano. eri wa URA agenda kujja kuduukayo fayini zonna ze babakubye byonna penalty byonna abijjeyo Lindako. oba tonasasula abijjeyo yonna tewali kusasula penalty nga musanvu agenda balaba abasuubuzi bonna ekololo so that is for now ate emisolo agyogeddeko ki emisolo ejakkiro talina kyajala kyayogedde nga musanvu agenda kusinkana URA Ministry of Finance batuule ku nsonga za ngoye ze bapima mu kilo Ng'ennyama. ng'engoye ensonga eyo nga 24 musanvu fena ewa kololo buli musuubuzi nga musanvu beera ekololo bw'etyo embeera bwe yabadde nga mwami Tebuhabulwa asinkana abasuubuzi ab'enjawulo abakalabiza ezaabwe mu kibuga Kampala era abasuubuzi bano batuuse ku nzikiriziganya ne mwami Tebuhabulwa era n'agamba nti omusolo gwa influence abamu gwe mwayise freeze bamaze okuba nga yaguyimiriza era banaabawa emyezi 2 baddira abantu aba URA nga bagenda mu maaso n'okusomesa abantu naye nga ffe kyetumanyi nti mwami Museveni omusolo esente yajagala bulala era mujja mulaba nga yeebuzaabuzizza so kigenda eri baganda baffe abasuubuzi okubategeeza nti temubikkirizanga we mulaba nga yeebuzaabuzizza era nga mukomawo mumugamba ssebo watugamba bwoti twali wano n'otugamba bwoti mukiipinga records abasuubuzi bamanyi muba ba good record keeper tubasaba mugende maaso n'okukola buli kimu kye mulina okukola era nga mukikola mu mbeera ey'okwagaliza eggwanga n'okutambuza emirimu gy'eggwanga mu butuufu bwayo kinaaba ky'amaanyi kinaaba kya muwendo nga mukoze ekituufu kye mulina okukola nga mmwe abasuubuzi